social media bitambula ti wa principle tokyali nye diru yawedde muli abaka nga batana banno kasama amalo okulia liro abadde lujegere olugenda ati mwakutuseeko mwagenze eri kati blogger wali dini lwasaba yabyogera twagenzeewa mwenale NRM esangibwawa fe tulibeka mokya era tubeera ku kitebe meeting ezisinga kamera twazikendeza era meeting lamiseza aba MP kujja kongo lyayagala njiri mu kitanda kya president wange Kyagulanyi ne ku birthday yakagwa omwezi oguwedde nze yayimbye katona abantu tebakyalina matu tebakyalaba mu meeting nga bakamuggulawo n'ababaka bonna bajulirwa abantu nze omu kubaakubiranga eyaweebwa obuvunaanyizibwa twabadde n'omukolo yesterday twabadde mu kibuga nga tudemonstrating olw'abannaffe abaakwatibwa nze omu kubaaliidinze nabaddemu mu kibuga kaakati oli ayagala ngende ntwale buvunaanyizibwa bwa babi ategere nti nno okubeera ne mwami Kyagulanyi nina kubeera nga ate ninga nkwa mwana temunziza na mbibuuzo ebyo bibozi biba nafuyanga mwaba BMP nzo emitima gwakaluba aba abanafuwa bebakayingira mawulire fe tubadde omu nga bakukuba story headline yapaya myaka 10 kati golozo obu story mulimu niyo nalebo kuviira ddala mu campaign ngera bakusonga mwenno nti ago walidde kuviira ddala eri nga noli gwe wali wesimbyeko bwe nawangula gwe baali bansibako nti yeyandeeta gwe balayira yagenda okulayira baali bagamba oli yandeese kaakati nawangula kale ye gwe balangirira kino tekiraga nti mwe bennyini si mmwe mwennyini abaakulira okubba akalulu ng'omukulembeze wagamba akalulu oli be bakamubba bamutwala mu kkooti nabo bagende batulwabire oyagamba nti mwaka bagenda balo honorable ensonga zino ez'omukulu ogamba nti temukyalipotinga kamooca n'okwetaba mu bintu ye obukakafu abujjawa neeyo lisiti gye yataddeko agamanya gammwe obukakafu oba obwesikufu abujjawo obwo omanyi ba propagandist bamastering ekintu bamanyi nti bannayuganda tebafumintiriza tebalowooza nga tebannaba kukonkuludinga tebafumintiriza tebalowooza so kaakati bambi bannayuganda buli kibabawa ku mikutu balya buli they can't concentrate n'agamba nayo naatugamba katulabe miyakulaba muntu engeri gya presentingamu n'omufollowinga engeri gyakola emikono engeri gyayogeramu is enough to show you nti waliwo ekitateredde wali olabeeyo omuntu ng'awa amawulire eggulire ly'amaanyi baaguza ababaka ba Kyagulanyi nga 15 naye nga buli lwamala n'ensonga gye ndeeta y'amaanyi naye nkusaba nyiga akapeesa ako ka subscribe ogoberera omukutu guno nkubuulira ekiddako abeera nga omupasitori abeera mu kyaki n'agamba mukama yagaba buli kimu naye nga tetunaba kugenda maaso sooka ojjeyo ekikuli mu nsawo maana obwo obufere ffe twabuvaako oyo gayi mu mugamba jjewo obufere agende ekatwe ekibuye wali ekatwe ku poliisi alabe fayiro z'alina nze siina fayiro n'emu katwe siina fayiro n'emu mu Uganda police agende alabe fayiro ye ze z'alina ategere kye bayita integrity muganda wange tukoze erinnya eri followingibwa abantu we have been cleaning tulina clean sheets so don't bring your dirt otandika ate okwesimuliza ku clean sheet bw'osaba omusajja nga kapeti yeetukula walingulaba n'engatto enannyini semaka yaggyemu engatto ze ate toyingira na gasooto muganda wange bannayuganda batwesize muwe ekitiibwa bannayuganda don't just bullshit olw'okuba olina ka YouTube account okole byokola namuwadde advice bw'aba ayagala YouTube account yeetunde agenda aggyemu empale
ajemu essaati ajemu underwear bamukwate oba mukazi wa mukwate uploadinge agambe yenze tujja mugoberera naye bw'anaaba ayagala kuba Hilderman muganda wa oyo kati asinga state nze state yaneetoolola okunoonya obukyafu bwange bagenza okulaba omusajja is clean for all the years kakati oyo yani atalina na machinery. I'm clean, I move in the light and I'm ready to move in the light. So tankanga ebyo bi manipulation, media manipulation muganda wange njibaddemu for 15 years. Era nzero ya wabo bonna abalabikidde ku list. Kino ekibiina kyaite kyagala kyogerako naye nze saagala abantu basiruwaza bantu ate ne basigala nga basirise busirisi olw'okuba tebasobola kwogera. No, you don't manipulate me because bampadde title kakati otwale eddembe lyange. No, I clarify. Dini Lubowa Sava muwadde milioni 10 aleete ne bwebera phone call nga yali enkubiddwa okuva mu State House. Milioni 10. Aleete obujulizi ne bwebera phone call ne bwabanga alina ekifaananyi nga ndaba nsalimbira mu State House. Nali yedda naye twogera ku kiyaga ono gw'olaba kati. Njagala aleete ekifaananyi nga kiyaga bwe nfaanana kati ajje agambe kiyaga wono. Muwa milioni 10. Naye honorable obubaka obwo bwatera okusaasaanya. Same blogger waliwo blog omulala Lumbuye naye yatambuzanga ebigambo era still nebituukirira. Ndya kabaka kino ndya Buganda kuddako kino ku people power mukulu embeze bagenda mukwata nebituukirira nono wanaaba n'obukakafu. Muwadde milioni 10. Oyagala ate njogerero soga sirumanyi n'olukiga. Njogedde Luganda muwa milioni 10 for the good of my name and for the good of the comrades abali mu bintu ng'ebyo. Kati kankweka story waliwo muganda wange yafulumidde ku list eyo naye yali yakave wange that very day nga ngamba honorable abaana bazzeemu but I'm stuck, I need like 2 million. Nzizeeyo omwana kuba bali entitled kuba mu bisula abadde mudde kati wa kisulo. The next day ndabo mubaka amutadde mu baalidde. Omubaka nga ali wange tukola strategy afunye milioni 2 atya nga taswadde mu bantu azze wa comrade. Kyokka atono agamba yalidde. You know waliwo ababaka bambi nga bali so polite. Naye nze muganda wange mbadde ku street era ebyange nja bikwata ki street wadde nyingidde mu mbeera eyo. Temujja tukanga na mawulire ffe twaguba mitima egyakaluba ogimanyi. Honorable tuwe ebiti bisatu Dini Lubowa mwagu. Naye mwe Dini Lubowa Sava mumumanyi. Gwomanyi Dini Lubowa Sava nga natandise muwendulira abantu just abantu obuntu batadde mu bikemo by'okufera. Omanyi fayiro zalina Dini Lubowa Sava gende katwe ajjudde bwati ffe yatukubira dda amasimu bwe yalaba tetugooka kati atandise tunyiga mapesa muganda wange. Don't test. It's not worth me. I cannot talk about him. Sonyiwa naye mufere owensimbi oba ow'abantu. Simanyi what his idea is. Kakati nze ngeri gye ndudde mu gundi kati kamba nnyonnyola akatambi ako. Buloga asooka nakkuwa egguliro eryo n'opapala. Bw'opapala tonvaamu akusika eriyo ompuliriza agambe kati okita amawulire ago gazibiikiriza ogateeka mu kasero gabulwe continuity ntaddewo girabwoti muganda wange. Naye kati gwofe Hilderman omusobola gwosobola nze okunfera goli zungulumasi nigwe zunguli omusobolo osobola okutufera ebyo era buli ali ku list nzero ya wammwe. Don't allow manipulators. Don't allow people to put your names down. You guys manyiche muisemo okufuna akalulu kamwe. Temukiriza. Gwe, naye gwe okimanyi. Tubeere just realistic. Omuntu asobola okujja n'atunula najjayo kamera ne bamukwata bwe bati. Ng'alina list ey'omunda okuva mu State House. Bagimuwadde. Nga talina ka detail okujjako okwogera obwogezi. House yaffe yafuuka kintuntu nti buli majangwa ina abeera awo n'afuna information. Buli avaayo nti nina information okuva munda. Kwegamba ekintu kye tuwa ekitiibwa kiri awo abantu bakimisuzinga. Kati State House nga yavuddeyo dda n'ekwata oyo omusajja ng'oyo.
okuba nti akozesa erinnya lyayo okulaga ensi nti my friends tulabye n'eggwanga lyaffe but we shall get to it. Tujja kutuukawo. Okugamba nti nesimbawo ku Ameria it's no news. Kuba nesimbawo kuki ku Ameria. There is nothing unique. Oli kyaleeta mu bantu okubalaga nti ali informed. You understand? Njagala aleete evidence kubanga nze evidence yange wendi mbadde mu kalulu emyaka egi era buli lunaku activity gyenkoleddeko njirina ate ng'eri recorded. Njagala agambe ku lunaku bwe ruti ngende mu database yange ku kamera yange recordinga n'ennaku z'omwezi mugambe ku lunaku bwe ruti twalina activity bweti mu bantu gw'ogambye essaawa meka nze twali wano because fe tuli principled wakuba batulabanga balaga muffin my friend. Iyo omwami gwe badde oyogerako Dini Lubowa Sava omutegera bulungi oba tomumanyi? Dini Lubowa Sava nali muwulira ku radio ku TV naye nagenda okuwulira baagala bamigoji mujja mu bulamu bwansi mbwafera abantu atwala musima batwala bweru genda webe ekibuye yonna yonna wajjudde fayiro ze so seewuunyiza kubanga manyi kati yatutunuzaamu omudumu olw'okuba amanyi bagenda kutusasula bo bamanyi buwanana ayagala kati atandike tukolere mu bunkenke atandike otuferaafera. My friend, I'm a city boy. Gwe nze ndi a city. Okay, onye bakasembayo. Yeah. Bamanirenda banyumala okuwangula. Wafuna amasomo ameka agabbanka agagala okuwa kasente. Right yabo okukubanga baagala okutuwa sente. Naye ate mulimu gwaffe responsibility yaffe obuteewola bw'oba toyagala ssente. Bo bali mu mulimu naawe bw'obeera ng'oli mu credit department olina okunoonya ba client ng'era naawe bw'oyinza okuba akasimu nga weetaaga interview okuva ewa Geoffrey Lutaaya nabo babeera balinoonya interview zaabwe eri abo be basuubira ba potential. Ekirala omuntu yenna akola mu credit alina kunoonya oyo asobola okusasula era gwamanyi nti nno alina security esobola gyali guaranteed nti asobola okurecoveringa sente zo. So si musango naye omusango gusobola kubeera kuffe bwe twewola nga tetulina kwewola. So eri bamemba bannange teweewola nga tulina kwewola. Okuva wawangula bamanye lenders babanka gundi abagabalonye bakakubira bameka abagamba Hilda nyankwa sente bangi naye sikitwala mu bubi kubanga gwe mulimu gwabwe. Actually sante bankubira sambe ewunya sayamba lopa ne mbakama baabwe ne babagoba baali bade tebamanyi bye bakola. Tugamba nti baali waluli. No, baali is another issue. Baali wakati baali mpozenga n'amafuta bagansasulira nampigi be bagansondera kati naali badde ndi watho okukubirwa essimu nga abalaba nsaba amafuta ku TV nga nsaba amafuta abalonzi naye kakati bamanyi bali sure nti waliwo asobola obbasasula back. So that is it. Honorable obubaka bwe eri banampigi mwanonda mbaagala nnyo muve mu biboozibozi. Ebiboozibozi twabikubadda sawa yakola ninze kulayira tutandike emirimu gyaffe abaalidde n'abataalidde ebiboozibozi ebibayinula omubaka wammwe wendi ate ndi solid. Ndiki solid. Kakati kansembeyo n'akahonorable Kyagulanyi. Honorable Kyagulanyi abamu bamulabanga president wa NUP is my personal friend. Nti n'abaana bange benzaala nababbulamu amannya ge. Manyi abantu babeera ku Facebook ne babeerayo oba ku offices zaffe eyo ne balabanga abamanyi nnyo Kyagulanyi. We speak with Kyagulanyi on a daily basis which many people don't do. I'm a person who can pick up Kyagulanyi ne mutwala for coffee when he feels he wants to move with a trusted person. Man, bye.